Weewaawo nate nziddamu okukwaniza omungi atwegasseeko tugenda kuba nga tutambula ffenna naddala ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Wabadde ebitongole ebyenjawulo nga bikola emirimu gye gimu kati no gavumenti ya kuno nga bayita nate mu bamu ku baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga za public service nga bakulembeddwamu David Kabalunga agamba nti kyekiseera okulaba nate ng'ebitongole bino bigattibwa okusobola okulaba nga oboolyawo bikola obulungi. Ono agamba nti mu nteekateeka eno ereeteddwa egenda kuyambako n'okuba nga ate batereka kuzimu ku nsimbi ezibadde zigenda mu bitongole ebitali bimu. Era mu mbeera y'emu minisita avunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya n'amawulire mu ggwanga Judith Nabakoba akinoganyiza nti abo bonna abali bakola mu Posta Uganda nga bakola emirimu gyabwe mu myaka 2 agayise bagende bano naye akasimbi kaabwe kumpi obuwumbi 7 bulambirira gye buli bubalinze. President yawandiika ekiwandiiko ng'agamba ebitongole bino nga bingi. Entegeka okugatta ebitongole bya gavumenti ebikola emirimu egifaanagana 157 ziwedde okusinziira ku Ministry y'emirimu n'abakozi ba gavumenti. David Kalubanga mu Ministry ya Public Service agamba okunoonyereza kwava mu 2017 ne kuzuula bino. Ebitongole ebimu kusinziira mu report eyo bigenda kusigala nga bwe byali. Ebitongole ebimu biddayo mu ministries gye byava. Ebitongole ebimu nga bwe bibadde bingi listing irina wano ojja kwesanga nga babigasse bitongole nga 5 babigasse. Ate ebitongole ebimu ng'olaba omulimu gwe babitonderawo gwaggwawo tebikyalina ebyo bigenda kuvaawo. Kalubanga agamba nti bagenda kufissa obuwumbi 988 mu ntegeka eno. Edda twalina Ministry ya Works y'ebyenguudo kati twali tukozeewo ekitongole kimu kyokka ekya UNRA kati ekitongole ekyo kigenda kuddayo mu Ministry ya Works. Ekitongole kya Generation bagenda kigatta n'ekya Transmission bakigatte n'ekya UEDCL. Ate wali ekya REA waliwo ekya ERA Electricity Regulatory Authority. Ekyo kyo kigenda kusigalawo nga nyampala w'ebintu ebigenda mu masanyalaze. Ababadde bakolera mu bitongole bino babagumiza nti si bakugobebwa nga bakuzibwa awali obwetaavu era bagenda kusaawa akakiiko akagenda okubigatta. Ekitongole bwe kiba kizzeeyo mu Ministry gye kyava abakozi abo kijja agenda nabo. Bwe tunaaba tulaba nti abakozi abo bayiseeyo tuyinza ogamba tubateeke mu gaps ezimu mu ministries endala bwe babanga ebisaanizo babirina. Gavumenti erina enteekateeka y'okubeera n'akatebe akamu akasalawo eby'emisaala mu ggwanga lyonna mu masiga gano 3 erya executive omubeera ba ministers namakati erya parliament n'erya judiciary. Minister Judith Nabakoba ow'ebyamawulire empuliziganya ne tekinologiya awadde essanyu abaliko abakozi mu Posta nti bagende beewandiise bafune obuwumbi bwabwe 7 nga babadde babubanja okumala emyaka 20. Okuva mu 1997-98 paka kati babadde babanja bakaddiye abamu bafudde abalala balwadde bali ku ndiri. Naye nebaza gavumenti nti ku Monday President ne Cabinet twasazeewo gavumenti esasule abantu bano kubanga ebitongole ebyali bibatutte byali tebiina nsimbi zisobola kusasula abantu bano. N'abakobalaze ebigobererwa abaliko abakozi bibabeetaaza nga beewandiisa. Yali omukozi ng'era yali ayina okufuna pension okugenda ku post office emuli okumpi oba ku office ya auditor general akakase atwale obukakafu oba obujulizi obulaga ti yakolerako mu kitongole ekyo. Bwe twogera ku bujulizi oba obukakafu obeera n'ebbaluwa ekuyingiza mu kitongole oba obeera n'ebintu ebyenjawulo bwe babanga bayina mu promotions ebiraga nti wali okola mulimu guno oba national ID ekintu kyonna ekipapula ekiyinza okulaga nti wali mukozi mu kitongole ekyo. James Alina Itwe Senkulu wa Posta asiimye ekikoleddwa gavumenti. We entered into a negotiated settlement with them and we've been paying 70 million shillings per month as an interim measure. So we are very glad that Cabinet has lifted this off us as a post office. Government is going to pay centrally after the verification. So as a post office, we shall save this money and invest it in delivery of postal services.
So we are very grateful, extremely happy, and we hope that the verification exercise will be supported and that our former colleagues will come and get themselves verified so that payment can happen. Byakugattibwa, Sorot TV, Omunyo.